Minisita w'ebyobulunzi n'amagana Joy Kabasi alabudde ku ddagala ly'ebisolo eriyingizibwa mu ggwanga eritatuukanye na mutindo. Abantu tukola ku mateeka gonna agasobola okukyusa ekintu ekyo. Bino abyogedde bw'abadde alambula ekkolero ly'eddagala ly'ebisolo erisookedde ddala mu ggwanga erya Ria Alphasan Uganda Limited erisangibwa e Namanve. Minisita asabye gavumenti okukwasa minisitule y'obuvunaanyizibwa okwekebejja eddagala ly'ebisolo n'ategeeza nga gavumenti bwe yafunye eddagala erigenda okufuuyira ebisolo mu disitulikiti eyo. Nti obuvunaanyizibwa ku ddagala ly'ente n'ebisolo ebirala bikomewo ku minisitule yaffe ey'ebisolo. Tubijje mu minisitule eya health oba erabirira amagara g'abantu. Director wa kampuni eno Stephen Barungi agambye nti bakolaganya ne kampuni ezikola eddagala ly'ebisolo wabweru w'eggwanga n'asuubiza okukola eryo eriri ku mutindo. Wadde tekinologi nti yonna buli nati eri mu kifo kyekyo, amaazi agagenda mu ddagala geego. N'abayuga Chik beeyongedde okutwala enkoko ekika kya super mu katale olw'omutindo gweriko. Akulira kitunzi ba Yuga Chik Kiwalabe James ategeeza Bukedde TV nti enkoko ekika kya super yesinga obulungi kuba terina bulabe bwonna ku muntu. Enkoko esinga ennyama yo tereeta ebirwadde bino bye tugamba ebiva mu red meat. Eno bagipaakinga mu mitendera egy'enjawulo okuli kilo 1, 2 ne 5. Kiwalabe yakubiriza abayizi okwettanira okulya enkoko ya super kuba eyamba okuzimba obwongo n'okubakuuma nga balowooza. Birungo abaana babeera basoma nga balina amagezi gaba mangu tebeebaka nga bano abali ebuwunga n'ebijanjaalo byokka, obwongo bwabwe bubeera nga bukyali buyovu. Yuga Chik ye kampuni yasooka okuwaayo mu kalulu kagabula Ssekukkulu ne Bukedde era nga yawaayo enkoko 250.